نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah waffe tumwebaza atusiza ku lunaku luno, olunaku olwokutaano olw'ejjuma. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi, Allahumma amin. Tukomeewo ate era n'okubeera nitwejjukanya ku musomo gwaffe gwe tuliko, bwe twagamba nti twaguwa topiki eyali waggulu kye bayita al-istidad lil-maut, omuntu butya bwe yeteekateekera okufa. Ffenna twagamba nti nno mu butuufu era kyonna tujanga kiddamu, kul inna almauta alladhi tafirruuna min fa innahu mulaqiikum. Twatuula ne tuteesa ne tugamba ne discussing nti Allah abanga atugamba kul inna almauta alladhi tafirruuna min, nti okufa kuno kwe tudduka oyaga tuyagala kulina okubeera nti kukusanga. Ne tugamba nti inshallah taala tubanga tukakasiza nti okufa oba okoze otya, oba oli mu mbeera ki, almasiruhu, oba oli mu situation yonna, okufa omuntu yenna yenna ateekebwa okuba nti afa agenda okusinkana Allah jalla waala. So tukakasa nti nno ffenna tuli bakufa, tuteekebwa okubeera nti twetegekera ekitonde kye bayita okufa, obeere nga weeteekateeka butya bw'osinkana Allah inshallah taala. Ni nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza nga bwe twatunira n'atugamba tubeere ku nsi kuno nga tulinga abagenyi. Obeere ku nsi ng'olinga omugenyi ng'omanyi saa yonna yonna, oba ng'olinga omuntu asala ekkubo. So mu mbeera yonna yonna tuteekebwa okubeera nitweteekateekera okufa, kuba saa yonna Allah waffe ajja kubeera nti atutwala. Huwa alhayyu qabla kulli hayyu, huwa alhayyu fawqa kulli hayyu, huwa alhayyu laysa kamithlihi alhayyu inshallah taala. Tukomyewo mu nsonga ze twatunira omuntu zasobola okubeera nti atunuulira, okubeera nti yeteekateekera okufa, mwalimu okubeera nti yeenenya. Era ne tugamba nti Allah huwa tawaabu, huwa tawaabu, huwa alghafuru rahim. Allah musonyi, Allah musaasizi mu mbeera yonna yonna nga bwe tubadde tunuulira. Inshallah olunaku lwa leero era tuzze tunuulire butya Allah ono gwe tulina okubeera nitwenenyeza, kuba omuntu ayinza okubeerawo nga yeedibaze akoze amazambi, buli zambi lyonna olikoze, wallahi n'oba okoze amazambi agenkana gatya, n'oba osobeza Allah ekyenkana kitya, n'oba okoze ebyo ebyenkana bitya, kimanye nti inna Allah huwa alghafuru rahim. Allah musonyi ate era musaasizi, ate huwa alafuwu, ate Allah asonyiwa n'amala ate ezzambi lyakusonyiwe n'amala n'alisangula nawo. Noba ntosobola kuba fi farq baina al-afuwu wal-ghafur, waliwo enjawulo wakati wa ogamba nti Allah musonyi nnyo, era al-afuwu Allah akusonyiwa ezzambi, olumala oddi kusonyiwa eri ezzambi n'amala n'alikola ki, n'amala n'alijjawo n'alisangula nawo nga teriri nayo. Al-ghafur Allah akusonyiwa busonyi ezzambi. So Allah jalla waala nga tutunuulira kaifiyatu kitabati alhasanati wasayiati wa rahmatullahi taala, butya Allah bwawandiika ebirungi by'omuntu, Allah awandiika ebirungi by'omuntu, wasayiati n'ebibi by'omuntu, wa rahmatullahi taala. Awo wonna wonna tulabirawo okusaasira kwa Allah okungi, era wonna wonna bakubiriza bannaaye okubeera nti okusinziira ku hadiisi zino zigenda okusaba Allah ow'ekitiibwa, n'oba okoze ezzambi lyenkana litya, funa omusaalo gwo dda wansi wenenya eri Allah, ajja kubeera nti akusonyiwa. Mu hadiisi gye tutandise nayo, hadiisi ya Abi Dharri radiyallahu anhu atugamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe twesiimye okubeera nti nabbi waffe. Mbakubiriza bannaaye akthuru salata ala nabii Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbakubiriza okubeera nti ku lunaku luno olwokutaano muyitirizo, oba ku nnaku zonna ez'olwokutaano muyitiriza okubeera nti musaba w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera yonna. Nabbi atugamba mu hadithi al-Qudus
nga Allah agamba aqulu Allahu azza wa jalla, Allah yenyini agamba man jaa bil hasanati, omuntu yenna ajja nakola ekintu ekirungi kyonna, falahu ashara amthaliha, Allah mubutuufu amuwaamu amubalako nti akoze ebirungi ebyo emirundi 10. Wazidu, ate Allah amanyi n'okubeera nti akolaki, ayongerako. Allah agambye okola omulimu gumu bwe guti nga yatugamba nti man kara harufan fi kitabi, omuntu yenna asoma aya emu, asoma ennyukuta emu, asoma ennyukuta emu mu kitabu kya Allah, abeera asoma ennyukuta, amubalako nga asoma ennyukuta 10. N'emirimu emirungi we giri. Wazid, ate Allah olw'ekisa kye ekingi ayongerako. Toyinza kugamba nti nno agenda kusasula wokawuka, oluusi abamu abongerako. Wazid, waman jaa bisayiatin, ate bw'okola ekibi kyonna olaba ekisa kya Allah, wano wenkoze ekirungi Allah mbazeeko ebirungi 10. naye Allah agamba man jaa bisayiatin, ate bw'okola ekibi fajazaahu sayiati mithliha, Allah akubalako ekyo ekibi kyokka kimu, ebirungi Allah abimalamu 10. Au ate ekyo ekirungi nga Allah tannakikubalako oluusi, au agfiru, oluusi Allah akusonyiwa ekyo ekirungi, ekyo ekibi kyokoze Allah n'atakibala nakibala. Nga tugenda okutunula mu hadith ezigenda okubeera nti zikola ki, ziddira insha Allah. Wabonna olina kusaasira kwa Allah bannaye, yenna yeteekateekera okufa at-tawba bannaye wenenye eri Allah. N'oba okoze kibi kyenkana kitya, kimanye Allah nga tannabeera nti Allah asobola kikusonyiwa mu mbeera yonna nga n'ezimalayika tezinaba kiwandiika. Kyokka we zikiwandiika ziwandiika kimu, ate era we ziwandiika ekimu ekyo kyeziwandiise, Allah era sitira asigala alinze okwenenyako nga oba wenyeza Allah asobola okubeera nti akusonyiwa. Allah mweno hadith ayongera mu maaso mu hadithul qudus, aman taqarraba minni shibran, omuntu yenna asembera erinze n'osembera eri Allah ow'ekitiibwa, shibran naluta, taqarraba minhu ziraa, Allah mbutuufu ye asemba, osembera n'otya Allah asembera n'ekigero tugeze kale ng'ekyomukono omulamba mu mbeera yonna. Aman taqarraba minni dhiraan, era wosembera eri Allah n'ekigero ekyomukono, taqarraba minhu baan, Allah asembera naawe n'ekigero nga tugeze mita namba. Kitegeeza Allah bw'osembera eri Allah n'ensembera yonna entini, Allah yasembera ekigero ekinene nnyo. So omuntu yenna oba owulidde nti mubutuufu wasobezza eri Allah, kuba ffenna tuli banadamu. Allah ffenna tuli nga twatunula mu hadithi ezayita nti Allah yennyini agamba mu hadithul qudus ti singa abanadamu baali tebakola ki, baali tebavaayo kubeera nti boonoona, ne baddamu ne babeera nti banneenenyeza, nandibadde mbajjawo ekibinja ekyo nenkijjawo nendeeta ekibinja nga kyo kyonoona we kyenenya, kuba huwa Allah, inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin. Ngedenda okutunula kuba Allah yayagala abamwenenyeza, agala abantu abamwenenyeza, agala abantu abayonja abatukuvu insha Allah taala. Allah agenda maaso okutulaga ekisa kye nti waman atani bishaiin, Allah agamba waman atani yamshi, wosembereri Allah ng'otambula, ataitahu harwala, Allah ye mbutuufu asembera ngadduka, mbutuufu wenzijeri Allah mumpolampola, ye Allah ajja supidi. Allah n'agenda maaso n'agamba man laqiyani biqurabil ardi khati'atan, tomuntu yenna agenda okubeera nti ansinkana biqurabil ardi, nonsinkana biqurabil ardi khati'atan, ng'olina amazambi ago gonna nosemberere Allah ng'olina amazambi nga gajjuza ensi yonna. Biqurabil ardi, biqurabi kitegeeza oba kiyinza okuba nga kitegeeza ebyombo, ng'olina ebyombo ebintu ebiri ku nsi kuno, ng'olina amabaafu, ng'olina amabinika, ng'olina buli kintu ekiri ku nsi wano nga kijjudde amazambi go, kyenkana nga amazambi mangi nnyo. La yushrik bi shay'a, nga naye togaseko Allah na kintu kyonna ekirala. Allah tomugaseko kintu kyonna. Laqituhu bimithliha magfira, Allah naye mu butuufu n'osembera Allah ng'olina amazambi agenkana
ensi eno gye tuliko yonna oba ebyombo ebiri ku nsi kuno kwonna kwonna ne Allah mu butuufu bimithlihi magfira Allah n'osembera eriye Allah akusuubiza nti naye kennyini agenda ayina okusonyiwa kwagenda okusonyiwa okusaasira okwenkana ebyombo ebyo byonna byonna byoze n'okusingako. Ekyo kyonna kyongera tulaga tifadhunubul abd nti amazambi g'omwanadamu gonna wa in adhamat fa inna afwa Allahi negama nene genkana gatya fa inna afwa Allahi mazima ddala okusonyiwa kwa Allah okusaasira kwa Allah magfiratuhu okusonyiwa kwa Allah n'okusaasira kwa Allah a'dham minha mazima ko kunene okusinga amazambi gokola so nobeera eyo nga mu butuufu obadde okola amazambi genkana ki kimanye nti no mu butuufu okusonyiwa kwa Allah ko kunene nnyo okusinga amazambi ago gokola. So omuntu yenna badde akimanya ezambi lyonna lyakoze swaghira litini nnyo fi jambi afullah mu maaso ga Allah mu kusaasira kwa Allah n'okusonyiwa kwe. So mu mbeera yonna tulaba hadithi ya Abi Hurairah gyatugamba qala Allahu idha hamma abdi bisayiatin okwongera okulaga okusaasira kwa Allah. Omuntu yenna aba akoze ezambi agende maaso n'okubeera nti yeenenya. Omuntu yenna okumanya Allah wakisa idha hamma abdi bwendeeta enniya nga ngenda kukola ekibi sayiatin nti ngenda kukola ekyamu kyonna fala taktubuha alayhi Allah takikuwandiikako gwe ng'oleese enniya nti ngenda kukola. Abantu baleeta enniya n'agamba nze ngenda kubeera nti nziba nga gaale ngenda kulyaza amaanyi omwanadamu eno ngenda oba ngenda mu bwenzi. Bw'oleeta enniya yonna yonna bwetu n'ogamba nze oyo omuwala ngenda kumwendako naye ate n'otamwendako naye nga okirina muki mu intention yo n'otakikola fala taktubuha alayhi Allah takikuwandiikako. Fa in amilaha kyokka bw'okikola faktubuha Allah akikuwandiikako ng'akikoze omulundi ogumu akikuwandiikako ekyo ky'oba okoze okugeya oba okukola ki ezambi lyonna nga wetugamanya amazambi. Kyokka ate wa idha hamma bihasanatin kyokka bw'oleeta enniya bw'onuyirira n'ogamba nze ngenda kukola ekintu tugeze ngenda kusaala eraka bbiri eza dhuha oba ngenda kusaddaaka oba ngenda kukola kino oba ngenda genda mu umra oba ngenda kukola kino mu mbeera yonna falam ya'maluha naye n'otakikola ekyo ekirungi faktubuha hasana Allah olw'ekisa kyo ekirungi Allah akikuwandiikako nga omulimu omulungi gw'oba okoze n'akuwandiikako ekirungi kimu. Fa in amilaha kyokka ate bw'okikola faktubuha asharan Allah akuwandiikako 10 emirundi 10. Yo Allah afuwa ekitiibwa wano kwongera bakubiriza bannaaye okwenenyangako ibaada just n'oleeta buleesi nniya nti mu butuufu nze ngenda kwenenyeza eri Allah mazambi gembadde nkola. Twagambye nti no nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama kana atubu ila Allah yali yenenyeza eri Allah akthar min 100 marra emirundi esukka mu 100 naye awonna wonna neereeta enniya yegambe nti nno nze mukweteekateekera almaut nga neeteekera okufa nti Allah agenda kuntwala nina okubeera nti nenenya eri Allah. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama okwongera tulaga rahma ya Allah ekisa kya Allah agamba inna sahibu shimali nti awandiika emirimu gyaffe gye tukola emikyamu mu butuufu ekkalaamu eno agisitula okumala essaawa 6 6 saat anil abdi okumala essaawa 6 eri omusiraamu oyo ayonoonya abasobeza almukhti au almusiu wa inadamu oyo omuntu oyo mu butuufu museezo 6 Allah omuntu akola ensobi yonna yonna wakola ekyamu kyonna bw'abeera nti tannaba kubeera nti yeenenya malayika eno ewandiika Allah agiragira ebeere nti tewandiikirawo. Allah kyekyenjawulo ekiri kuki ku banadamu n'okulaga rahma ya Allah nti Allah atwagala. Allah mu mbeera eyo malayika eyo tewandiikirawo paka wa inadama erinda omuntu ono engeri gyagenda okubeera nti atundamu ng'amaze okukola ezambi. So omuntu yenna bw'akola ezambi n'atandika okubeera nti yejjusa wastaghfirullah n'amala nenyeza Allah wamala okwenenyeza Allah omuntu oyo malayika eno ebadde erinze essaawa 6
tetawaana kuwandiika eryo ezambi teriwandiika tegeza omuntu ageyeza omuntu akoze ezambi lyonna eriri awo mu mbeera yonna ageyeza oba akoze ezambi lyonna lyaba akoze n'amala neyeenenya neyegayira Allah ow'ekitiibwa ng'essaawa ezo 6 tezinnayitawo Allah ezambi eryo alimusangulako naye bw'amala akaseera ako nga yenna takoze eki nga yenna teenenyeza teejusiza zambi eryo essaawa 6 ne ziyitawo wallahi warahma ya Allah Allahu jalla waala amuwandiikako kutibat wahida amuwandiikako nti akoze zambi limu bwe liti tamuwandiikako nti akoze amazambi mangi mu mbeera yonna kyongera tulaga okusaasira kwa Allah ne rahma ya Allah banaye tugende twenenye nga tweteekateekera okufa omuntu yenna yeenenyeza eri Allah aba ateesiteese nti inshallah saa yonna Allah nzijulula kannenenye ntuuke bwe nga nsiimye twongera okulaba obukulu bw'okwenenya Allahu yennyini huwa tawaabu Allah musaasizi era musonyi era akkiriza omuntu yenna aba yeenenyeza era kyoba olabanga Allah ye kennyini atugamba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi Allah wojjewowe ne weenenya nti ayi Allah nsonyiwa lino ezambi linakola bwenti ne bwenti Allah alimubuulire twali budde nga twagambye kullu ummati muafi illa almujahirin twali budde bugenda kubeera nti obuulira abantu buulira Allah lindo akaseera konna koyina finnahari emisana ekiro ogambe nti nze ngenda kubeerako Allah ezambi linakoze bwe mmala omumubuulira mmale nti mwenenyeza Allah atugamba ku Adamu alayhi salam fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim mbutuufu wantwongera okulaba ti Adamu alayhi salam Allah okumanya nti Allah olwamala okubeera nti Adamu yakola ensobi ze yakola ne Hawa maama waffe Hawa bwe bakola ensobi ze bakola Allah n'abeera nti abajja mu jjana n'abeera nti abateeka ku nsi sore empanvu babeera nti beegayirira Allah ng'ebigambo ebyo yabiba fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin yabawa ebigambo ebyokwogera ebirungi ennyo byengenda okubeera nti nammwe mbawa abatulaba ku Labaika Islam Media fataba alayhi Adamu ne babeera nti beegayirira Allah nti Allah tukwenenyeze Allah tusonyiwe innahu huwa tawwabur rahim kuba Allah huwa tawwabur rahim Allah akkiriza okwenenya kw'abaana Adamu konna Allahu jalla ala mu surati al-Araf atugamba nti bagamba bigambo bino byabateekamu kubeera nti boogera naffe ffenna abali ku Labaika Islam Media nsaba bino ebigambo tubeere nga tubikozesa nga tubikwata inshallah taala yabagamba nti mugambe nti rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin rabbana mazima ddala Allah bannayo okusabisa ekigambo nga lwaki mulowooza bannabbi ba Allah bonna rabbi inni masani adhurru rabbana hab lana min azwajina rabbana bath lana rabbana bonna balinga bakozesa ekigambo rabbi ayi Allah gwe mulezi waffe naffe nsaba inshallah mu dduwa zaffe zetusinga okusaba Allah tumusabe nga tukakasa rabbana kuba bannayo okukakasa nti Allah ye mulezi wo nayo mu adhikari za Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama zasinganga okwogera kiba kyanjawulo nnyo kiba kirungi nnyo yagamba nga raditu billahi rabba nti neesimye nti Allah ye mulezi wange nebeera nga okakasa mu kusaba ko rabbana zalamna ayi Allah mbutuufu ndyazamanyiza anfusana omwoyo gwange fa in lam takfir lana ayi Allah bw'otansonyiwa watarhamna nunsaasira rabbana zalamna anfusana fa in lam takfir lana tarhamna lanakunanna min alkhasirin nja kubeera mu abo abafapaganibwa so mubutuufu okubeera ntulaba mu mbeera eyo mubutuufu attaibu min adhambi kaman la dhamba lahu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi entuufu yagamba attaibu min adhambi kaman la dhamba lahu omuntu yenna yenenyeza noba nti wenenyeza zambi lyonna obeeranga atakolanga ku zambi eryo nabwe ekito ffenna abaate woba weteekateekera okusinkana Allah tekebwa okubeera nti mu bintu byokola
oyinamu okubeera nti wenenya eri Allah wekisiibwa. Allah huwa tawwab, Allah mu butuufu ye wano innahu huwa tawwabu rahim. Allah ye kenyini agamba mu butuufu huwa tawwabu, nze asonyiwa ennyo, nsonyiwa nnyo amazambi. Atawwabu abamanyi bagamba kitegeeza fahuwa kathiru tawba, omuntu abeera nga akkiriza nnyo okwenenya kw'abantu abeera ayitibwa tawwabu. So mbutuufu n'okwongerako okubeera ntulaba inna Allah yuhibbu tawabina, Allah ye kenyini agala abantu abamwenenyeza. Kyolanga mu mitima gyagala annafsu lawama, omutima ogukola ensobi yonna yonna ne gubeera nga guddayo eri Allah, ne gubeera nga gumugamba ai Allah nsonyiwa, ai Allah nsonyiwa. Naye kenyini yeeyogerako n'agamba inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin, njagala nnyo abantu amala okubeera nti bakola amazambi ne bajja ewange okubeera nti banneegayira okubeera nti mbasonyiwa. So mu mbeera yonna yonna kitulaga nti Allah tewali zambi lyatasonyiwa. Allah mbutuufu huwa arrahmanu rahim, Allahu rahim, Allah musazi musonyi owange gwe yeedibaga. Beera ng'okimanya nti Allah mbutuufu huwa arrahmanu rahim. Kyolanga mu ssuula ennungi ennyo ffenna ze tumanyi, era eswala n'osoma suratul bakara, n'osoma kuva ku bakara paka ku kul a'udhu bi rabbin nas, naye nga tosomye suratul fatiha, eswala eba teba ntuufu. So mu mbeera yonna yonna eswala okubeera nti erimu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim, Allah musonyi era musaasizi era wakisa kingi. Ye kenyini agamba qala ta'ala, Allah ye yagamba n'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi ibadi, beera ng'ogamba abaddu bange abantu bange, inni ana al-ghafuru rahim, timazima ddala nze ana al-ghafuru rahim, ndi musonyiyi ate eri ndi musaasizi, ndi wakisa kingi nnyo. Allah rahma ye bannaye y'amaanyi nnyo. Era bwe tunaaba mutuufu qala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, mukulaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Abubakar yajja wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama namugamba alimni dua, tubeera ng'onjigiriza edduwa, adu bihi fi salati, njisabisenga mu swala zange zensala. Kibolaba nga kiba kirungi nnyo bannayi abatulaba ku Labbaika lwa media, beera ng'ogenda ewa seekawo, beera ng'ogenda ewa mwalimuwo, beera nga abaalimu bannayi oba respect, ogende omugambe njigirizaayo engeri gye nsobola okuba nti nsaba mu mbeera nsabe Allah ekintu kino abeere nga akinsonyiwa, nsabe mu mbeera yonna yonna. Ng'ano Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yajja ewa mukwano gwe nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba njigirizaayo edduwa gye nsobola okusaba nayo mu swala oba nga mmaze okusaala. Nabbi namugamba qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, ai Allah mazima ddala ndyazaamaanyiza nnyo omwoyo gange, dhulman kathira, emirundi mingi nga ngulyazaamanya, wala yakfiru dhunuba illa anta, ate tewali asonyiwa mazambi gonna illa anta, okujjako gwe Allah. Fakfirli magfirata min indi, kansonyiwa Allah gwe wakitiibwa, kuba okusonyiwa kwonna kwonna anta al-ghafuru rahim, warhamna, ate nsonyiwa innaka anta al-ghafuru rahim, mazima ddala nkakasa nti anta al-ghafuru ar-rahim, nkakasa nti Allah oli musonyiyi era oli musaasizi nnyo ow'ekisa ekingi. So mu mbeera eyo mu ddwa ze twandibadde tuba nti mu butuufu olunaku teruggwako nga tozisabye zezeddwa Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eddwa ezo nnungi nnyo kubeera nti omuntu asaba nazo okubeera nti Allah musonyiwa. Allahu huwal afuwu, Allah asonyiwa. Ye kenyini agamba inna Allaha kana afuwan ghafura. Twagambye nti no mu butuufu al afu, okusonyiwa kwa Allah, alafu kyawukana ne al-ghafuru rahim kitya. Allah akusonyiwa n'amala n'ezambi n'alisangulawo. Twagambye ata mina dhambi kama la dhamba lahu, omuntu yenna Allah gwasonyiwa ezambi n'akusonyera ddala obeera nga atalina zambi lyonna. Nabwe kityo gwe omwana Adamu olina ku muganda we empalana olw'okuba nti yakola, olina obutaagala ku muganda we, oganye osonyiwa banne naye sonyiwa.
gwe Allah woba oyagala akusonyiwe nolaba Allah bwati bwakusonyiwa. Allah kimanyi wano tukubiriza kuba tugenda sinkana Allah nogenda sinkana otya Allah tasobola kukusonyiwa ate ng'oyina wakati wo bainaka wa baina akhuka, ng'oyina wakati wo ne muganda wo wonna wonna akantu konna ak'obutakwatagana. Kyova olabanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba okujja obutakwatagana. awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum, babulira ekintu naaba mukikoze nga mujja kubeera nti mukubagana temukwatagana. afshu salam bainakum, beere nga mutolagana salamu, ogambe muno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banna abantu tuli wano nga temukyewa salamu, nga mulina baluganda, muli wano nga temukyebuuza, temukyakyalagana, mukutulawo oluganda, nawe oyagala Allah akusonyiwe, kyokka weteekateekera okufa. Omanyisa yonna Allah akujjulula. Woba okiteekasa nti Allah akujjulula, lwaki tusonyiwa muganda wo ng'otegedde obadde mu kisibo ng'agamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Edduwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama gyakubiriza okubeera nti ono agamba Aisha akubiriza mama waffe gy'abeera ogera gy'obadde ogera obadde mu kisibo nga buli kumakya buli lwaggulu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayi Allah oli musonyiyo, oyagala nnyo okusonyiwa. Ayi Allah tukusaba obeere nga naffe otusonyiwa. Kyokka gwe ogaanye okusonyiwa baganda bo, ogaanye okusonyiwa abantu bo, ogaanye okyayinawo obukuubagano. Bannaaye nsaba ffenna tubeere nga tusonyiwagana. Keera ku makya ogambe nti naabejjo bonna mbasonyiwe. Keera ku makya ogambe nze siina obutakwatagana muganda wange mu mbeera yonna yonna, ojja kubeera nti otuuka ewa Allah nga Allah akusiima. Allahu wasittiru, Allah abikkirira. Ebyo byonna byonna byongera kulaga oba okoze ezambi lyonna lyonna ng'ogenda ewa Allah, banne Allahu wasittiru, Allah mbutuufu abikkirira. So mu mbeera yonna yonna wallahi kiba kibi okubeera nti omuntu yenna olesa ezambi lya muganda wo omusiraamu. Muganda onooba omumanyi n'oba omukwatiddewa n'oba omulabye ng'akola ezambi lyonna lyonna, kuba ogenda kutuuka ku muganda wo omulabe nti yakoze lino ezambi, yalikoze oba yayenze, oba muganda wo yakoze eki ezambi lyonna, oba yageyeza oba yayenze oba yabbye oba yakoze ezambi lyonna lyonna, kimanye nti ekisinga obulungi kutegeera nti Allahu ye yennyini huwa sittiru, Allah abikkirira. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba la yasurullahu ala abdi fi dunya illa satara Allahu yawma alqiyama. Allah tabikkirira mwanadamu yenna ku nsi kuno okujjako nga ne ku yawma alqiyama ajja kubeera nti amubikkirira. Kyova olabanga tulina ensobi zetukola nini twegayira Allah, Allahumma astur alaina, Allah tukusaba obeere ng'otubikkirira. Ffenna abanadamu tulina nga Allah wallahi yakubikkudde ggwe andaba, nga Allah atubikkudde ffenna amazambi ge tulina. Tesobola kubeera nti abantu baddamu okubeera nti bakola ki, baimaamu, abalimu, baani bonna, batata baffe, bajjajjaffe, bamama baffe, baganda baffe, abantu ffenna Allah nga akubikkudde amazambi g'okola. Tosobola kubeera nti oddamu okubeera nti ogera mu bantu. Tosobola kubeera nti naye Allahu wasattaru, Allah abikkirira, huwa sittiru, Allah abikkirira mu mbeera yonna. So Allah tumusaba Allah abeere nga atubikkirira. Allah yina gwabikkirira ku dunya kuno illa satara Allahu yawma al-qiyamah, ne ku yawma al-qiyamah agenda kubeera nti akubikkirira. Nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yongera mu maaso n'atugamba wano tukubiriza bikkirira muganda wo mu mbeera yonna yonna. Tewali budde bugenda kwogera ku muganda. Ennaku zino wallahi social media atufuukidde obuzibu. Muganda wo ogenda n'omwogerako gw'ofune likes, n'ogera ku musiraamu munno video ezigira n'ogamba ono muganda wange yakola kino ne kino ne kino ne kino ne kino, ono muganda wange nange yanziba. Gwe wano ogenda kwogera olumala bikole ki, olumala bigwe abantu likes bazikuwe, neewa Allah wallahi ogenda sigala ng'olina omusango. So yenna yeteekateekera okusinkana Allahu jalla waala. Tewali budde mbeera obugenda kwogera ku baganda, obudde bw'olina kubeera nti okola ki, falyakul khaira au liyasmut, kwogera birungi byereere, kwogera ko Allah, kutendereza Allah bwe budde bw'olina. Wallahi omuntu eyeteekateekera okufa. Nabbi atugamba man satara muslima, omuntu yenna abikkirira muganda we omusiraamu, sallallahu fi dunya wal akhirah, nawe Allah agenda kubikkirira. Bannaye abatulaba
abantu muli mu zakeedi eyo, muli mu mugundi, muli mu masomero, muli mu zakeedi, muli mirimu gyammwe gyonna gye mukolera, naye nga ggwe buli kaseera obeera kwogera ku muganda wo. Bannaye ate naawe awuliriza nga boogera ku muganda wo, kimanye bulungi nti nooya gweyita mukwano gwo nga boogedde ku muganda wo, naye bw'agenda okumala ebigambo bye bimu agenda abikwogereko, akwogereko ebigambo by'omanyi nti byokola nga naawe omubuulira. So omuntu yenna yenna bw'ajja mu butuufu njaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, omuntu wajja nga azze kwogera ku muganda wo ku mbeera yonna yonna, beera ng'omugoba omugambe nti oli faasiko, oli mwononefu, siina budde bugenda kuwuliriza mu mbeera yonna, kuba wonaaba okikoze ekyo satarahu llahu fi dunya wal akhira, naye Allah agenda kubikkirira fi dunya wal akhira. Kyobola nga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yagamba law akhadtu sariqa la ahbabtu an yasturuhu llahu, tisinga mu butuufu nkwata omuntu abbye, nandibadde nga mutuufu mutima kye nandiyagadde nga sinnamukwata ono, nandibadde nga kyensinga okwagala Allah ambikkirire. Khalifa w'Obusiraamu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu agamba nti ye okusinga okukwata ono omuntu amuteekeko okubeera nti amuvunaane, yandibadde ayagala nnyo Allah amubikkirire aleme namulaba. Era kyekimu kyagamba law akhadtu shariba alhamr oba shariba, singa ngwa ku muntu ono abbye oba omuntu ono anywedde omwenge, la ahbabtu an yasturahu llah, nandibadde kyensinga okwagala Allah abeere nga akola ki? Allah abeere nga amubikkirira. Banne tugende nga twenenya eri Allah. Allah mubimu ku byasanyukira, faraha Allahu ta'ala bitawbati al-abdi. Allah mutuufu asanyukira nnyo okwenenya kw'omwana Adamu. Kyolanga mu hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallam, ono yali ssaaba nti yali omuyambi wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam khdama wa shar sinina, amusavinga emyaka. Faraha Allahu ta'ala bitawbati al-abdi. Allah mutuufu asanyukira nnyo okwenenya kw'omwana Adamu. Owange ggwe amanyi nti ogenda sinkana Allah naye ng'olina amazambi, ffenna tulina amazambi, nga tulina amazambi mangi. Kimanye nti nno Allah musanyufu nnyo olw'okwenenya kw'ogenda okwenenya eriye inshallah taala. Hadithi Anas bin Malik atugamba nti Allah mutuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba Allahu nti mazima ddala Allah asanyuka nnyo bitawbati abdihi hina atubu ilayhi, asanyukira nnyo okwenenya kw'omwana Adamu kwonna, okwenenya kw'omuddu we ng'azze we n'abeera nti akola ki? Amwenenyeza inshallah taala. Era Allah mutuufu agenda mu maaso. Kimanye nti n'emirimu gino emirungi gy'okola, era ky'ova olabanga essaawa zino ffenna abeeteekateekera okubeera ntusinkana Allah, tuyitirize kukola hasanaati, emirimu emirungi, kuba innal hasanatu yudhhibna sayyi'aati, kuba emirimu emirungi tunagikola gigenda kubeera nti gisangulawo emirimu emibi gye tubadde tukola, oba gigenda kubeera nti gisangulawo mazambi gonna ge tubadde tukola. Kuba Allah yennyini atugamba illa man taaba wa amana amila amalan saliha faulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafura rahim. Allah agamba illa man taaba, okujjako abo abajja ne beenenya erinze, wa amana ne bakkiriza, wa amila amalan saliha ne bagoberezako kola emirimu emirungi, eswala, azzaka, assadaka, asilul arham, okuyisa abazadde obulungi, birrul walidaini, okugondera abakadde, okukola asoomu, okusiiba ennaku eza sunna. Tumalayo ennaku za sitati, okumalayo n'osiba ennaku eza sunna. Faulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim, Allah mu butuufu ebibi byabadde bikola abikyusaamu, n'abeera nti yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanati, n'abeera nti abisangulawo, n'abeera nti abikyusaamu, ne babeera nti bakoze omulimu omulungi ogw'okubeera nti beenenya. Wa kana Allahu ghafura rahima, amazima ddala Allah musonyiyi ate wa kisa kingi. Era Allah agenda maaso, man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataban. Omuntu yenna yenna ajjewa Allah neyenenya nakola mirimu emirungi, fa innahu yatubu ila llahi mataban, aba mu butuufu asembedde eri Allah n'okwenenya okulungi. Ate Allah twagambye dda inna Allaha tawaabu, mazima ddala Allah kathiru tawba, akkiriza okwenenya kw'abantu kwonna kwabeenenyeza. So mu mbeera yonna yonna
omuntu yenna mu haditha ibn Mas'udi ze twagala okusembayo nazo atugamba nti omuntu yenna oba okoze ekintu kyonna kyonna manya nti Allah akisangulawo. Ibn Mas'ud atugamba nti anna rajulu nti mazima ddala omusajja omu yabeera nti agezesebwa n'omukyala gwe yasanga muki yasanga omukyala kati awo hadithi yo eri bweti nti omusajja yasanga omukyala n'abeera nti omukyala oyo yamunywegera kakirabika steps kiyinzika okuba nga steps zaali nnyingi ezatuukawo paka mu kutuuka okunywegera omukyala oyo ate ng'omukyala oyo omusajja oyo tali halaali omukyala oyo tali halaali eri omusajja oyo. That means nga si mufumbo eryo ki omukyala oyo. So mu mbeera yonna yonna bannaye amazambi agatuukawo essaawa zino si mapya. Mazambi gonna gatuukawo ko ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye ekintu kino omuntu agenda n'ayogera ku munne n'agamba oyo ayitiridde n'amwogerako nga ne munne mu butuufu yeenenya. Tomanya, tosobola kumanya oba munno yeenenya eri Allah. Oyinza okuba nga gwe munno okyamwogerako mu 1990 oba mu kyasa eky'enkumi nga munno yali waki yali emmundu yagaano zizza kugombolola ng'emmundu zaali zikyali kugombolola naye ng'ate emmundu yazizza kugombolola muganda oyo yatereera takyalina mbeera ya bwenzi takyalina mbeera naye gwe n'osigala ng'okyamwogerako ng'era bwe bakubuuza ng'oyangu amangu okuyisa oyo omusajja buli mukazi yamwebakako ayitiridde obwenzi oyo mubbi wa lulango oyo mu butuufu akola kino ne kino oyo mukumpanya mu mbeera bwetyo yokwogera ku munno kimanye nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamutuukirira omusajja ono nga mu butuufu yanywegedde omukyala faata najja wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu era n'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyatuuseewo n'amugamba nanywegedde omukyala kyokka omukyala oyo tali halaali erinze naye yakimugamba ndowooza bamaze okubeera nti basaala. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nassizaawo aya yagamba aqimi salata tarafa an-nahar wa zulfa min al-layl innal hasanat yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah mutuufu nassa aya yabeegamba nti n'omuntu ayimirizaawo esswala nobeera nti osaala esswala ez'ebudde obw'emisana okuva ku subuhi dhuhuri ne asiri wa zulfa min al-layl ate olumala n'osala esswala ez'ekiro n'osala era magaribi ne isha n'omala n'ongerako okubeera nti osala ekiro yudhhibna as-sayyi'at innal hasanat Allah nagenda innal hasanat mazima ddala ebirungi ebyo byoba okoze okusaala ng'okwo yudhhibna as-sayyi'at nti bubeera nti bisangulawo ebi byoba okoze. Era omusajja n'asanyuka nnyo n'agamba fakhara rajulu ya rasulallah ilayya hadha eyo aya ekola ku nze nzekka obulungi buno bukola ku nze nzekka Allah nsonyiye olw'okusaala so Allah akusonyiwa tunaba nakugenda nakukola ki olutandika okubeera nti buli mulimu omulungi gwokola Allah akusonyiwa kyongera okulaga ebirungi bannaye abadde bakola amazambi tugoberezeko okubeera nti tukola ebirungi kuba nabbi yamuddako la n'amugamba lijamiu ummati ku bantu bange bonna abannabbi baffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Inshallah taala tumaliriza ne kino okubeera nti tulina okimanyi rahmatullahi taala okusaasira kwa Allah tikugazi nnyo wa innaha mazima ddala taghlibu ghadabuhu. Okusaasira kwa Allah kunene nnyo kugazi nnyo kugazi nnyo kuyisa n'obusungu bwa Allah n'okunyiga kwa Allah. Allah okunyiga kwe kutini nnyo kusaasira kwe. Okusaasira kwa Allah kuli kw'amaanyi nnyo okusinga okunyiga kwa Allah. Kyolaba nga mu hadithi ya Abi Hurayra atugamba ti mazima ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba lamma khalaqa Allahu al-khalq lwanyala okubeera nti ntonda ebitonde kataba fi kitabihi nawandiika mu kitabo fahuwa indahu fawqa al-arshi era ekitabo ekyo kiri ku arshi ya Allah. Inna rahmati yandika ku kitabo ekyo inna rahmati taghlibu ghadabi mazima ddala okusaasira kwange kungi nnyo era kuyisa obusungu bwange n'okunyiga kwange. Era nabbi waffe Muhammad
sallallahu alayhi wasallama nagamba jala Allahu rahmata 100 juz'an, mazima ddala okusaasira kwange, okusaasira kwa Allah kuli okusaasira Allah alina okusaasira kwa okusukka mu 100 100 juz'an, as in parts 10 ez'okusaasira. famsaka indahu 99, Allah asigaza parts 99. wa anzala fil ardi, nabeera nti ku nsi kuno yasindikako juz'an wahida, part egi emu yokka yokka. famin dhalika aljuzu tatarahama alkhalaik, era part emu gyasindika ku nsi kuno okusaasira kwa Allah 99, parts 99 akwesigaliza, nasindikako part emu yokka, era eyo part ey'okusaasira gye tugabana ffenna ebitonde ebiri kuno ku nsi kwetugabana. Ebyo byonna kulaga okusaasira kwa Allah nti Allah mbutuufu okusaasira nga bwe yakwesigaliza, insha Allah ajja tusaasira hatta fi yawmul qiyama. So kyandibadde ekirungi omuntu yenna yina yeteekateekera Allah, yeteekateekera okusinkana Allah, kubeera nti omwenenyeza ng'okimanya nti saa yonna yonna ogenda musinkana. Mu haditha Umar bin Khattab radiyallahu anhu tusembewo nayo agamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam basahaba be bwe babeera nti bamaze okubeera nti wangula olutalo, bano abazaana be bafuna mu lutalo kuliko omuzaana omu yabeera nti ayina omwana naye yatunulanga omwana tamulaba, nga ndowooza aliwo ku bo ayina omwana we ku bazaana, nabeera nti omwana n'amunoonya nga balaba amunoonya yenna emirembe gimuweddeko. olwalaba omwana n'amukwata n'amunyweza bw'ati, n'amuteeka ku lubuto lwe bw'ati nga amaze omunyweza, olwamala n'amuwa ebbeere, n'asanyuka n'akaseko ne kajja ku mutima gw'oyo omuzaana, ku feesi y'omuzaana. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti atarawuna hadhihi almar'at, timulaba nti oyo omukyala asobola okubeera nti omwana oyo waladuha finnar, asobola okubeera nti addira omwana oyo n'amuteeka mu muliro. Kulna la wallahi, bonna ne balayi, nagamba wallahi ekyo tekisoboka, tasobola kubeera nti omwana gwanoonyeza bw'atyo amukwata n'amuteeka mu muliro. Era bonna ne bagamba tekisoboka. Era n'agamba qala sallallahu alaihi wasallam, n'abagamba Allahu arham bi ibadihi min hadhihi biwaladi, amazima ddala Allah ye musaasizi musonyiyi, ayina ekisa kingi nnyo okusinga n'oyo omuzaana gwe mulabye addidde omwana n'abeera nti amuteeka ku bbeere lya muyonsa, n'abeera nti asanyuka nnyo ng'amaze omufuna. So mutuufu yenna yinna tulaba ku Labaika Islam Media baneeke kaseera tubadde ku nsonga enkulu ennyo ey'okubeera nti attawuba, ey'okwenenyeza eri Allah, kwe kweteekateeka kwe tulina okusooka nitweteekateekera kubeera nti tusinkana Allah. Omuntu yenna bw'oba nti ovudde mu kubeera nti weteekateekera eri Allah, ogenda kubeera nti tumwenenyeza. N'oyo yenna akakasa nti insha Allah yawma, olunaku lugenda kkeera nga toli mu nsi muno, olunaku lugenda kkeera, ekiro kikere nga tokiriimu, emisana obudde obw'emisana bukere nga tobuliimu. That means essaawa yonna yonna osinkana Allah oteekebbwa okubeera nti odda ku nsaalo obeere nga wenyiza Allahu jalla waala. Inshallah Allah ojja kuddewa Allah nga akusiimye inshallah taala. Tujja kukomawo tubeere nga tutunuulira emirimu emirala omuntu asobola okubeera nti atunuulira nga yeteekateekera okubeera nti asinkana Allah. Tusaba Allah ow'ekitiibwa bye tojjukanya nabyo abeere nga bituwamu obulungi. Tumusaba Allah abeere nga tutwala ffenna nga atusiimye, nga tuli beeteefuteefu ffenna okubeera nti tumusinkana inshallah taala. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.